Love is a beautiful thing. Oba kibaluma kibalume. Today is a weekend. Oba kibaluma kibalume. Mazima ga Katonda waliwo kapo gy'olaba n'ogamba oba kino naye bo nga beeyagala. Naye mmwe nga babalaba mwabalabako obumpi, mwabalaba mbu tebeesaanira, mbu ate ng'omukazi munene nnyo. Akasajja kati ntekajja musobola. Ate akasajja nga kinene nnyo. Kyokka bambi akakazi akalungi weekatyo kali ku musajja omukadde. Ebyo byonna ne mubyogera naye abo bagamba muzibe. Shiba Kalungi yamatira omuntu, Shiba Kalungi yasiima omuntu, ate Shiba Kalungi ali lofiti waba akwagadde waba takwagadde abagenda okulaga kiki bayita kama. So leero si ye weekend. Aha, love is a beautiful thing. Waliwo genda benga bagamba once Shiba Kalungi said kweli efaananyi nga waliwo commenting but once Shiba Kalungi said I say beautiful family and I wanted to be part of it. Kati ali muli munda oba kibaluma kibalume naye nga amazima gali nti nandibadde nnina kye njagala okwogera naye SMX lwaki gwe tosirika n'olekera abalala boogere ati si comment section gibalekere gwe toteekayo wadde n'ekintu kyo wadde n'ekimu comment section no gibalekere. Naye today is a weekend neera nga love is a beautiful thing. Shiba Kalungi ne Tata Baby, yes vibe weri omusajja bayizawo bibidinga ebya Rema Namakula Rema Namakula twagenda okulaba Dr. Hamza Sebunya nga relationship ebaddewo okumalira ddala ebbanga eriwererako ddala kati ekimu nawane eno ku Shiba Kalungi fe tugenza obitegeera mbu ate biki omusajja we amwagadde. However ku ebya Shiba Kalungi esinza okubeera nga kibyonona nti ye omusajja yagenda okuvaayo ng'ate munnanga alinako omukyala okitegeera bulungi nnyo ng'alinayoko n'abaana abalala bameka babiri. Kati ono wa Shiba Kalungi gwana ye mwana w'omusajja owookusatu naye ate mu Shiba Kalungi ye mwana we asookera ddala. Ne love is a beautiful thing. Wanene ku SMX Media fe tubaagaliza birungi byereere tukyeyongerera ddala mu maaso okwebaza abantu bonna bambi abali mukola ekisoboka okulaba nga mwana muwala Sumaya babiri bambi afuna okulongoosebwa before December ono nga tannabeera nga gwako bambi osobola osindika kyonna ky'osobodde. Sente ze twetaaga ziri mu miliyoni 2.5. Twebaza bonna abasobodde okubeera nga batandika okusindika. N'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma primary yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo